ekifaananyi akuba ekifaananyi kino soka tereezeemu mwagala mwogere mwagala kika teketereeremu ye mukazi waliwa I'm gonna circle it, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cha-cha-cha. Happy birthday to you. Cha-cha-cha. Thank you so much. Happy birthday, Jose Chameleon. Happy birthday, wali wonze rwembula. Nolowooza nti mbeera mukugazana. Agawala isiba mukujagala. Mama w'abaana mbeera mukugazana. Omanyi rupi akazanyo atabusi wali olezibula. Oh, naomba uniamini. Mimi naomba uniamini. Oh, naomba uniamini. Mimi naomba uniamini. Waniriza ogamba otya ssebo obulamu bulungi kozigwe ki kyosinga okumanya ku omukulu Jose Chameleon? Muyimbi mulungi, akoze bulungi okuva yatandika paka kati atemye ekkubo ddene ku music wa Uganda. Okay. Atubalabye wali nga muli mu kafubo n'omukulu pallaso, ebigambo bibadde bingi ebitambula nti no muyina olutalo lwa nabagambako kuva dda mbagamba sisobola kubeera nga saagala pallaso, sisobola kukola na lutalo naye lwonna ate nze kuva dda abamanyi siri mutanguzi wa ntalo, siri mukozi wa ntalo, njagala nnyo obwase Luganda okusinga ebyo. Oba ekifaananyi kye mutuwadde just kya media ky'abantu kubaalawo nga bamuvaawo mujja kutandika. Omanyi mu Bayibuli omwo mulimu omukazi yagamba bbaawe, yagamba oba Katonda omuleke odde ku bya sitaani, n'amugamba oyogedde ng'omukazi omusirusiru bwe yandibadde. So much cause out of love, not because mami abasabye mujje. Mami si yatusabye bayita. Mami yabasabye. Ne mami yabasabye. Dayo butola ode akatambi bulungi. Mami yabasabye mukwatagane. Nga tetubeeranga konze sibeeranga kawo nga saagala pallaso. Era sagana muntu addamu kumbuza bintu ebyo. Banze binyiza. Yeah. Omukole yavayo n'ayimba n'akayimba n'adda mu kayimba. Era tebinza kunnuma. Yatebinza kunnuma n'omuntu. Tukusuubira Lugogo mu Love Fest. Kati kye kiŋŋaana okubeerayo. Kati ate wano ku birthday ya mukulu w'essize. Tewali nsonga eyinza ku. David Lutalo obadde ku stage n'ogamba kakaani kusasa olwamala n'otooza kufulumya alubamu y'embi. Omulabi leero yandyagadde okwongera. Mbadde nsaaga. Kapaapala okoloma akayimba kapaapala. Njogeddeko ku linnya lyonna. Temutegedde na Joko kyebadde etegeeza. Joko ebadde etegeeza. Tulambula. Siddamu bye njogedde wali. Ebibeera eri ate tebijja eno. So bikomye eri. Okay, before nga tetuna. Inspired by Jose Chameleon newe naga. Of course, I inspiring za buli muntu yena ina as before him. Ate kukubeera nga ali co-inspired by Jose Chameleon. Okay, abantu abasinga abagamba nti no Chameleon yabaviirako okwegatta ne radio before radio okufa ne muko limba lwa Helena. How to start? Twali twayawukana kati ne radio. No, like yabayambako connecting. Nedda. No, it's not true. Si kituufu. Okay. Byali bitya wa contacting na Wizo na Mugenzi? Ebyo kati omugenzi muleka omule mirembe twayimba oluyimba ne lunyuma nnyo. Yeah, ne balwagala. Nenyimba bulungi n'omugenzi nayimba bulungi, ne Wizo nayimba bulungi, bafanzi ne balwagala, so tina kwebaza bwebaza Katonda. Neki kyosinga okutya mu ndongo eno mu industry nga gwe David Lutalo? Ntya kubeera awo ng'abantu tebakyayagala byennyimba.
audience yochimanye tesobola tekibangawo ensonga lwaki nkitya tekibeeranga kaawo ng'abantu tebagala byennyimba buli luyimba lw'ennyimba balwagala so kati ntya nnyo bwe bulikya nga nyimba olimba abantu nga tebagamba kiyimba kye nga bamama amiina era nebaza abawagizi mwenna gye muli abadde Lutalo mwebale kwagala Naalongo mwebale kyekimbadde nkugamba nga bulimba lwoleeta abantu balwagala so ntya nnyo Katonda lwalizinzijako entandika okuyimba vulugu abantu ne baba nga tebakyabyagala olwonakola otya singa bituukawo nina ennimiro eyo nnene akasembayo ddala simanyi oba onookaddamu before Olutalo nga teruna abantu baali balowooza ki before nga tebunafuna butaka nti baali balowooza nti no Brina yavaako obutakanya bwamu simanyi Lutalo sibanko na Lutalo na muntu yenna mu industry eno era mbasuubiza nti siribeera na Lutalo na muyimbi munnange owa Brina ye yamuluma nkugambye nze ebyo sibimanyi Brina omumanyi namutegeera kubanga gwe nakola naye vidiyo ewedde naye tetuli balavers tetukigezanga nako yadde okwegamba ebigambo byonna so kati ebyo bye muteekawo era byonna nga bwe muze mu biyiiyo okuva we byabaawo Brina ali mu kayimba ka pallaso okusooka ate kati nze mmanyi gwe bagambye nti buli ngenda mmanya buli muwala ali mu vidiyo y'omuntu sibamanya mwagira nnyo ne musussa vidiyo neesukkawo omukulu n'anyiiga ate nze nsussanga era bwe ndaba abayimbi bannange ate mwenna nze ndi maama wange obugalo bwa David Lutalo ne mami ne pallaso mami abagase wadde ekyo kyaggwa mulekeraawo mweswaza mubadde mukwano kalikali kasiki babawaayiriza era babawaayira abaana abo balungi pallaso tavaamu kigambo nekimuunya nange Lutalo is a good boy amusabye akafuba akalala musajja mulungi naye banange yono muganda wange ate namwe ab'amawulire mulekera okusunasunanga abantu mutabula ab'amawulire mutabula nnyo ne musuba keise kyekimu tukusubira ebigogo naye ab'amawulire mususa omuntu ne mumusimasima munoonya okutabula abantu bange mutambuza bulungi ekintu kyammwe naye nga ab'amawulire mbaagala nnyo mutuyimirizaawo nnyo naffe tubayimirizaawo nnyo naye nga obumu kyekikulu okwagaliza kikulu kati omukyalo oli Esther abawadde ekyokulabirako kiki ennyo naye tukuŋŋaanyiza wano tulidde tweyagala tunywa tugaziwanga bwe twagala naye ne Kamiliyoni bw'ali Kamiliyoni ayagaliza nnyo taleka muntu mabega era akutte ku bantu bangi era akyabakwatako bano ebyo ebyange ebyo mwebale nnyo mwebale okumpuliriza nkomyawo kuba tebisobola era kuggwayo mu Uganda mu music industry ya Uganda era owangaale ssebo muganda wange okuba hit ezitakoma ennyimba zo tuzikyetaagibwa okuva ku lwasooka paka kuze okuba kati bila balubalu baby naomba mina wewe tuwe achana balubalu baby oh nana moyo wako ufungue upendo wa kweli uje uingie nachoomba kama niko na wewe utaratibu peke baby tuendelee mimi na wewe uwe watu wa milele mimi na wewe na milele yuma baby nijali na mimi nitakujali happy birthday bro CBS FM